ate producer ate si ateekamu bw'osanga nga producer ali nga mulungi nnyo ng'asobola okukuba byonna ebyuma then oyo abeera wakabi naye waliwo omwana gwe bayinza okuyita maybe akubira mu bandi ki naye nga bamumanyi nti asobola okukuba bulungi nnyo gita solo gita oba bass gita najja n'agiteekamu olwo nno copyright egejja ate omufunze bameka basatu kale katugambe muzimu gita trumpet mulala olwo muwera mufuuka bana kakati bw'oba ogenda okuteeka oluyimba olwo ku streaming platforms bakubuuza who holds copyright kati abayimbi abasinga bateekayo nti yenze nannyini copyright naye bwe muba nga era kino njagala nnyo baproducer kubanga baproducer balekeddwa emabega I don't know oba mu copyright law ya Uganda baba baconsidering oba tebaba baconsidering kuba nze ndaba bakulembeza nnyo abayimbi ate nga yandibadde asooka okuconsidering wayandibadde producer Bulaaya no producer yabeera ne rights ennyingi ku luyimba yabeera ne percentage ennene okusinga omuyimbi Bulaaya producer yabeeranga nannyini luyimba si gwe yateekamu text okuggyako nga mu agreeinze ne musayininga n'okusayininga nti you know what producer ogenda twala 10% of this song nakkiriza n'asayininga kubanga ebintu bye Bulaaya byonna byakusayininga naye wano I don't think baproducer bafuna ssente ennyingi ku nnyimba so kyenjagala baproducer bayige also kubanga nze mbeera njagala saagala kinnuma nnyo okulaba abasajja nga bakola music waliwo wano producer bamuyita Kiwuuwa omwana yateeka what he produce ku TikTok n'entya n'okutya yali yakola ennyimba ezakwata Uganda yonna ebiseera ebyo when I was nga obanga nvubukako kati ndi musajja mukulu kubanga Kiwuuwa sijagamba nti obanga nkula kubanga nali already ndi mukulu we nawulira ennyimba ezo yakolera ba Irene Nambiru n'akolera Sebatta n'akolera ba Chameleone n'akolera almost buli muyimbi gwe tumanyi Kiwuuwa yakola music nga mungi so kakati ezo zonna beats ze yakolanga kubanga okumanya nga namwagala nnyo I even wished okunoonya omusajja ono nkoleko naye so kati kyemubuuza ezo zonna beats ze creating oyo na music gwe creating alinako copyright kweza ennyimba kubanga obwannannyini obwo ye nannyini beats zino ye yazikola ye yazicreatinga beats ezo si z'abayimbi abaaziyimbiramu zisigala za Kiwuuwa ye yazikola bwe baba tebalina nzikiriziganya yaliwo nga bakola oluyimba luba lwa Kiwuuwa ya holding a biggest percentage era bw'akeera ku makya n'agamba njagala ennyimba zange zonna ze nakola anti kakati complication eriwo kati nti copyright law bwe mbala nejja wano mu Uganda kati baba balina okuteesa bw'oba nga teyasayininga anywhere omuyimbi asobola okutwala music we bw'oba tebakkiriziganya naye nga ebyo byonna baba balina okubiconsideringa before they make this law kubanga abantu nze benda baba frontlining nga wano mu Uganda babeera bayimbi music waffe tutumufuna mu music waffe naye ate waliwo omwana yajja n'akuba gita mu luyimba nti kapaati ka gita bwe katuuka omuntu sometimes olaba n'abantu ng'akoze bw'ati ng'afiiringa oyo omwana yeetaaga okubeera ku gundi ku copyright percentage kati that is how these people remain relevant ne babeera nga balina ne ku ssente kubanga buli w'onooyimba oluyimba olwo tagenda kubaawo akubaako kagita okitegeera eyakarekodinga mu studio ate bw'obanga ebiseera naye ate akagita oyinza okuba nga guwa mu directing nga n'omuganga akuba bwoti gwe omuyimbi obanga guwa mu directing nga n'omuganga akuba bwoti ekyo si kikye olwo ekyo si kikye obeera wamusasula for the service he rendered naye bw'abanga ye yajja n'aga kagita kano kabadde katambula bwe kati olwo ako kake kitegeeza bwe waba tewali ndagaano oba nzikiriziganya nti
nti nakola bwenti ne bwenti. Omuyimbi abeera asobola okuba nga oluyimba luweddeko lwonna nga lulwe 100%. Copyright yaffe wano kubanga ebikolewo ebisinga tebiva mu ddagala. Bw'orekodinga mu studio e Bulaya, kwanza naakarekodingayo ennyimba ezimu e Bulaya, kubanga sigezaako wabula nakyusiza music wange, ngenda kuba nga nkola more of English music than Luganda. Jamal, tugenda international. Tudde kumwe. Tugenda international. So na recordingako oluyimba naye oluyimba olwo I think ninako nga 20% ate nga text ebigambo byali byange. The artist, but I own only 20% of that song. What? Anti waliwo producer, waliwo simanyi omukubi w'ebivuga, simanyi waliwo biki, like twagenda kubanga producer yatwala actually ndowooza nga 55% ku beat ye. Waliwo n'omulala yakola beat nannemesa, kwa nali mpandise oluyimba lugenda kufuluma ku 20th of this month, May. Baluyita Love Die. It's my next project to release. Nakoze ne video. Naye producer oyo yali akoze beat eyo nanzikiriza okukozesa oluyimba olwo anywhere else nga nzikiriza n'okwo nti bwe performing sente zonna ze performing zange, naye n'agaana beat y'okuplayingibwa ku radio. Nengamba kakati alwo alunzigyeko. Awo njagala onnyonnyolewo nnyo lwakuba nti kyonnyonnyola Neil, do you think tukyasobola okufuna omukisa wano copyright neeteekebwa mu nkola? Kisoboka, naye kigenda kutwala time, tekigenda kubeera kyangu, kigenda kutwala time. Kyolaba ekisobola okulemesa okuba nga copyright teteekebwa mu nkola? Ebintu ebisinga mu Uganda wano, nalibadde saagala nnyo okuyingirira political side, naye ebintu ebisinga mu Uganda wano kubanga ebintu ebisinga mu Uganda wano waliwo amateeka agabeerawo, naye ate ne babeerawo abantu oba abali waggulu w'amateeka oba abasalawo more than etteeka eryo eriri mu nkola. Waliwo ne bayisa etteeka naye nga waliwo amala n'aliisaamu olugaayo. Si oba kuyisaamu olugaayo naye nga ye ali more powerful than etteeka. Anti abaali kyobodde abaali kyobodde liba terikyali, kubanga abamu baligondera, kati ye n'agamba n'akola ekisukkulumya etteeka. Kakati maybe katungeze ku ngoba poliisi ekutte. Yes. Poliisi ekutte, by the way poliisi yatukwatako nga tukola video ya Ogaland Road, naye ejja kuba story ndala. Katugambe poliisi ekutte okoze omusango, then okoze omusango olina okubeera maybe okugenda okutwalibwa ku poliisi onnyonnyole okole biki owoze oba ogende mu kooti, naye n'obaako omukulu gw'okubira n'agamba poliisi mumute, tayagala nakumanya kikyokoze mumute ne bakuta. Kakati ekyo kyenkompeyaringa ne ku tteeka lino erya copyright nti maybe liyinza okukolebwa ne liteekebwa mu nkola biki kubanga waliwo abayimbi abamu wano nga banene kubalala, nga ye asobola okugenda ku radio station n'agamba oyo bamugobe ne bamugoba, kubanga era kyawulikikako waliwo omuyimbi eyagamba nti gundi bamugobe ne bamugoba. Kakati ekyo kyeŋŋamba nti ku political side nga bwetambula mu Uganda kiyinza okubeera ekizibu. Oproducer anaavaayo n'agamba no oluyimba lwange biki omukulu n'akuba essimu n'agamba no. Kati ekyo kiyinza okulemesa copyright law okutambula mu Uganda, naye nga kisoboka. Ekyali wala nnyo n'entegera y'abayimbi ba wano. Ekyali wala nnyo kubanga nze ebiseera ebisinga buli lwendaba abayimbi nga ba-arguinga. I've seen so many programs ezikwata ku copyright mu Uganda. Abayimbi when they are arguing bo balinga bo, they don't consider anyone else. Baga music waffe biki naye nga abayimbi abo tamanyi na pesa kiri banyiga ku to press record okurecordinga oluyimba. Neil, twogedde obadde oyogera ng'otandika n'oyogera ku kintu kye bayita text ne music.
owa text ono oba azze n'ebigambo bina biteeka mu music ye alina yandibadde afuna percentage ki oba naye alina obuyinza obugamba oluyimba lwonna lwange. Text kitegeeza oyogera ku muwandiisi ti omuwandiisi oyo yawandiika oluyimba lwonna ng'olutandika paka we lukoma olwo omuyimbi aba anaatwala percentage. Anti kakati ebiseera ebisinga ennyimba ezimu nze kati nze zenyimbye nziguze ku baana naye kati nze kinyanguyira okuwandika music ow'oluzungu than ow'oluganda. I think I've written like 90% of my English music nga nze nzewandiikira. Kati omwana wabazze n'akuwandiikira ebigambo of which abayimbi abasinga e Uganda babawandiikira buwandiikizi. Omwana wabazze n'akuwandiikira ebigambo ebyo bagamba bewandiikira naye ng'era olaba consistency. Kakati mbadde mu music industry muno ebbanga tegigenda kuwera myaka ena kati kuba natandika 2020. Abaana bakuweereza ennyimba abawandiika 2020 kuba banguwa mu kanisa mu 2019 oba 2018 banguwa mu kanisa abanguwa mu kanisa banzija mu kanisa bebandeetera okugamba kangende nkulira abantu Katonda. Anyway, tugende back kugundi. Omwana oyo bw'aba awandiise ebigambo n'ojja n'obiyimba kati ng'emize. I didn't write emize. Actually n'omuntu yawandiika emize simumanyi, by the way. Enze oluyimba nalusanga wa producer yalumpa yakwasaganya oli simumanyi, I don't know who wrote emize. Kati ebigambo ebyo by'emize tebisobola kubeera byange. Okujjako nga nsanze omwana oyo ne tusayininga somewhere nampa copyright 100%. Oli eyawandiika si producer yalumpa. Kati nze oyo mwana bw'agenda anyway mugamba nze ono yeyampa oluyimba kati olwo gwena okukola ki okulabagana naye. Naye nze ebiseera ebisinga abantu baba banguza ennyimba mugamba ebiseera ebisinga abamu mbagamba nti you know what, kola bwoti ne bwoti ofune sente za copyright of which abamu tebanatandika kukikola kubanga waliwo website kwe uploading ennyimba bagiyita DistroKid ekola distribution wange owa music omuteeke ku Spotify omuteeke wa kale abaana abo mbagamba ba creating accounts ku Spotify. Bw'obanga oli muwandiisi by the way kino bakiwulirire, bw'obanga oli muwandiisi noonya distribution, omuyimbi mubuuze distribution company ki gy'okozesa, creating account ku company eyo, muteese n'omuyimbi nga tonnaba bakuyimba bigambo byo percentage ki bw'ogyogenda okutwala. Bw'oteekayo oluyimba alina okuteekamu percentage eyo, era bw'okisanga nga teyagiteekayo ng'ate mwakkiriziganya osobola omutwala mu kooti. So bw'obanga yateekwa omuwandiisi nga gw'otwala omuyimbi mu kooti. Kati ate awo wetuddirayo ku kiri abayimbi abamu nti banene okusinga baki amateeka. Naye ate oyogera wano njogera wano Uganda, naye era ne YouTube yatuyambamukko nti YouTube esobola cancelling oluyimba lw'omuntu bw'ojja n'oluclaiming nti and then you prove nti oluyimba lulwo basobola oddu cancelling. So ate awo abo abayimbi abanene ate bakola ki, naye ate era abaana batya like ekyo kyekizibu kye tukyalina e Uganda. So obwannannyini ku muntu eyatuula n'agamba nti ondeeta emize bebigaalo lwotanyeze ye nannyini bigambo ebyo. Okay. Big Brother Uganda, webale nnyo webalire ddala. Niru Music gwendi naye Niru byali mu kutusomesa wano eno oba byali mu kutubuulira, ali mu kutubuulira ku bintu bya copyright. Bw'obanga oli muyimbi oli wa Dembo sharinga video eno, bw'obanga tolina mutima mubi, bw'obanga oli muyimbi ate ng'oli onoomulala bano baani bannabitone ba creators munnakitone yenna wonna wooli oli wa ddembe kubanga kyemmanyi bikukwatako mu ngeri emu oba endala. Banafe abamugisha Nant Tours and Travel basangibwa wali Kalungu building, bakugamba nti obanga oyagala genda Bulaaya naddala America ne Canada gye basinga okukwatagana
okwasaganya ne Australia obakubire ku noti 758 779 83 ne noti 760 noti 11 14 65 babayita Mugisha Nandi Tours and Travel basobola okufunira visa n'ogenda ekyenjawulo kye balina visa ye Canada ne America bw'obanga tolinayo omuntu osasulako kitundu okuddamu okusasula essente obeera oli ku mulimu ng'okola bagenda okuggyako engalo ng'oli ku mulimu ng'okola sente zaabwe omala kufuna mulimu n'olyoka basasula balance kitegeeza bwe ziba millions 10 kangeeza osasula obukadde 5 n'ogenda ne bakolera visa ne bakuwa tiketi ne bakolera buli kimu paperwork ne bakuyambako n'ogenda ne bakufunira omulimu n'obasasula ng'omaze okutuuka bakubire ku noti 758 779 83 biba Mugisha Nandi Tours and Travel basangibwa Kalungu Building okulinaana Mapeera bali ku level 4 room number L4 oba osobola okubeera ng'ate obafuna bulungi nnyo so banaffe aba Pizza Origin bali wali opposite Nema House ku Jinja House bakola delivery era osobola okubasanga n'obafuna bulungi nnyo ne basobola okubeera ng'ate bw'olina birthday party olina graduation party olina oyagala kusanyusa ku family osobola okubalaba naffe aba Pizza Origin. Sheehan Standard Day and Boyne Primary School basangibwa Lubaga twalayo omwana next week batandika okusoma mwami oyo yantegeezezza nti agaba ne bursaries oba okusinziira ku nkola y'omwana wo abaana bannabitone mwenna era ekintu tuli ku kintu kya bitone bannabitone mugende ku Sheehan Day and Boyne Primary School abawa bursaries musomera bwereere omwana wo asobola okuyimba asobola okuzannya emizannyo asamba omupiira mwe mugende musome ate muyinza okusoma ne mumala nako alina essomero lya secondary era asobola okumaliriza primary n'abateeka mu secondary mugende okubeera ng'ate mukwasaganya mu mbeera emmuba endala. Niru Music gwendi naye atuyitiramu kye bayita copyright naye twakatandikako katini nnyo tuli ku muntu tuli ku muyimbi lwaki muleese gy'awangalira mu Sweden nti ekimundeesezza aba asobola okutubuulira nti kati wano ewaffe kikola wano tekikola wano kino bakikola mu bukyamu oba nedda nga bw'ayogedde nti abayimbi abasinga most number balowooza nti bo be balina okukoza complaininga ku copyright era be bali entitled okubeera nga bwe boogera ku copyright bo nga bo yet nze mu kulaba okwange ndaba nga ate mizaani yeesuukira. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko ddala eva ku bayimbi nakalaba kati ku kyamuwandiisi sinaba kutuuka ku kintu kya producer omuwandiisi naye ndabye alina amaanyi mangi nnyo okubeera nga bw'aba nga alina zilayini zo zonna emize nga yalina layini ezo kitegeeza owuninga tetunaba kugenda kuwabivuga kakati tugende kuwebivuga waliwo Niru wetuwulira producer n'akuba oluyimba nja kugezeera lwamize n'akuba oluyimba nga producer oyo bali abantu nga 3 oba 4 naye nga ffe producer tumanyiko omu kankozese mukwano gwange Bbawa tumanyiko producer ogwo nti we Bbawa ye yakubye oluyimba naye nga mu studio ya Bbawa mulimu producer abo 4 buli omu yateekamu alina kyazze n'ateekamu ani abeera nannyini olwo tuba tugenze ku kya percentage ya bwe bakubona ne bacomplaining ekyo bw'abanga producer Bbawa ye yakola oluyimba gwe nalaba akyali Bbawa ennaku zino si ye Moto Sound amanya ge gaze gakyuka so bw'abanga Bbawa nze gwe nalaba
neteesa nti you know Muyimbi? what nje munayengeze wa producer Bawa agenda kunkolera oluyimba era kati Bawa bw'aba nga alina abasajja be eri ye aba alina okubakwasaganya ye nga ye kati nze percentage gye tuteesa ne Bawa ye yokka egenda ewa producer ate no bannange baproducer ate baali badde bateekamu ekintu kino amaanyi kubanga bw'otunuulira copyrights z'ensi endala producer be bateekinga ssente ezisinga mu streaming yeah. Producer asobola okusalawo ng'oli gwe nagambye yankolera gundi ekidongo n'agamba nti tokkirizibwa kutwala luyimba ku radio yagamba nti byonna bikole kubanga baproducer asobola n'okusalawo n'agamba nti buli wo performing you have to pay me a certain percentage ku luyimba luno ataga amaanyi agajjawa olwedde musharinze percentage kangeze ku platforms ez'enjawulo ate performance lwaki abaga kati performance eyo anti kakati abasajja bano bo tebafuluma kutambula kugenda ye abeera mu studio gya creating ebintu bye kati naye bwati bwafuna income kubanga oluyimba olwo ogenda okuperforminga still lulwe naye abasinga bayinza okulekera performance ne batwala percentage nene nnyo ku streaming ne batwala nga 60%. N'agamba nti okay naye bw'aba atute percentage nga ntono ku streaming ate ayinza okugamba nti buli ssente bwe zinaava mu performances olina okumpaako 5%. Nze bwe nzijewo nekkolera negamba Jamal ojja kumpayo $3 million olina okutolako 5%. Negende wa producer. Na that is in case producer ategedde wawe ogenda okukola ki okuperforming oluyimba olwo kubanga abayimbi abanene bw'agenda ku kivulu oyinza okuba nga olina ennyimba nga 10 katugeze nga Chameleon I think alina ennyimba nnyingi nnyo so Chameleon bw'aba nga agenda ku kivulu ng'agenda ku performing bamuwadde eddakiika 3 alina okukola set list eyo nnyimba kizagenda okukola ki okuperforminga kati ate era bw'aba nga agiwaddeyo erina okubeera documented kati kino kyenkugamba nti ate Uganda tukyaliko mabega erina okubeera documented n'agiwaayo wali n'abagamba zino ennyimba zengenda okuyimba ekiro kino so nebeera nti oba kati katugambe agenda zimba Nakivubo bazitaddewo era erina okubeera nga mu records ze Nakivubo mweri omusajja ono yayimba wano ku lunaku ne bwe tuyaze zino ennyimba ze yayimba kati bw'aba nga ayimbye oluyimba lwo gwe producer lwe wamukolera olina okumuwa olina okuwaayo ssente wa producer oyo kitegedde alina okuwaayo ssente wa producer anti kakati oba mwakkiriziganya nti performance rights alina okukusasula buli lwa performing oluyimba olwo nti alina okukusasula gwe producer kati buli lwaluteeka ku set list alina okukuwa ssente 5%. Already ebeerawo nti 5%. Ndowooza percentage eyinza okuba nga evaringa agamba oba 0.1% kubanga bw'aba nga agenda kuyimba tugambe ennyimba 5 tasobola kuba 5% buli producer bw'aba nga abaproducer banjawulo so mulina okuba nga mukkiriziganyizza 0.2% of this money gwe ne bw'aba nga akuleetedde emitwalo 3. ndowooza sooka otemeteme niyo baani abalina rights ku luyimba abalina rights ku luyimba okufunayo akasente abalina rights first and foremost ye producer eyakola music owokubiri ye nannyini text bw'obanga omuyimbi si gwe owandiika oluyimba olwo omuwandiisi alina rights omuwandiisi ne producer ni asinga amaanyi okufuna okuva obwannannyini oluyimba producer kubanga producer yawa oluyimba live kubanga abantu bwe bagenda tugambe nti mu kibaala bagenze kuzina tebazinira ku bigambo bazinira ku beat the rhythm ye bawaki so producer yasinga okuba n'amaanyi ye producer yasinga okuba nannyini yasinga okuba naye wannannyini oluyimba ekyo ebulaaya bwe kiri ku copyright kati besinga copyright yaffe ye Sweden producer yasinga okuba n'amaanyi then netuddako omuwandiisi netuddako gwe omuyimbi naye waliwo exceptions mukkiriziganyiza mutya nga mucreating oluyimba luno
kyekiri kyengugamba nti omuyimbi yenna bw'obanga mukama atusaasidde copyright law nejja Uganda netandika okukola ne concentrating nga nekola omuyimbi yenna kyenkwadvisinga funa engeri gy'okonvinsingamu producer obeere nga gwe nanyini performance rights omuyimbi nga talinabaako nakyatandika kyonna performance rights making sure nti you own those ones 100%. Gusobola okera ku makya producer n'agamba buli operforming oluyimba luno njagalayo emitwalo 20 bwebanga ti nga mwakisayininga from the beginning. bwekiba tekyasayiningibwa bwekiba tekyasayiningibwa tasobola claiminga tasobola tekyasayiningibwa. Kyekiri kyenkugamba nti abasajja bano abacreatinga music before kuba nalaba ne Washington one time ng'akyogerako nti njagala rights zange they were not signed before. Tebalina bwe basayininga so talina wa claimingira bwe yali akola ne ba Good Life. So okujjako nga batuuse ku nzikiriziganya baziyita gentleman's agreement bwe yali akola ne ba Good Life talina we yasayininga nti rights zigenda kubeera zange kuba yali tamanyi nti streaming erifuuka y'amaanyi. So Good Life esobola okugamba no tetugenda kukuwa twakusasula kyaggwa naye okukuumira abantu bano nga bafunayo kasente kiba kirungi n'akola ki n'ofuna rights gwe nga producer kubanga time ejja kutuuka buli kaseera mpulira abantu bagamba kati ono producer yaliko abayimbi bonna ne bagenda eyo wa producer aliko ono producer yaliko bonna ne bagenda eyo kakati nga gwe tokyali how are you going to survive? Kyobola nga abantu baga kale gayo omusajja yakuba music alina wano sente naye katayina naye singa rights zino zimubeerako mwenna bonna bwe mugenda ono producer yaliko ne mugenda eri nze buli lwe mpuliriza oluyimba lwe online sente ze zigenda direct ku account ye ate gwe omuyimbi era si gwe omutoolerako zigenda wuwe. So ekyo kintu kinene nnyo. So simanyi lwaki abantu bano aboogera copyright law ya Uganda tebakyogerako bo bafronting abayimbi gundi ye nanyini luyimba gundi ye nanyini luyimba naye nga talina kye ya contributing and apart from ogenda mu studio n'atandika okuyimba ondeeta emize baby girl lutanyize. That's what I did with that song. Nga tomanyi na gyeruvudde. Saamanya na gyeruvudde n'omwana nalusanga wa producer engoma gwe n'oyimba nasanga ne demo bagikoze. Omuntu agwa mu ttuluba eri wano e Uganda alimeti kufuna sente mmeka kuba alimeti ku complaininga kyenkanawa ku kikwatagana n'oluyimba olugwa mu ttuluba ng'eryo omuyimbi azze asanze oluyimba luli wa producer oleda amukoledde engoma akoze bukozi luyimba atambudde omunzi kitegeeza omuyimbi olwo alina kuba ng'afunako sente mmeka era akomplaininga atya yawandiika kati soogera ku omuyimbi oyo asooga nti oluyimba luno lwange kubanga for example nti walusanga oli tomumanyi tolina wadde akalagaane naye noono producer tewakola naye akalagaane olwo osigala lulwo lwange kuba nze nalwo uploadinga ku streaming platform ne bambuuza do you own 100% of this song nengamba yes nengamba yes because sometimes nti abayimbi batulengako ne baproducer amugambe before nga tanakola kintu kyonna that is when if the copyright law nga bagimaze ogikola nga bamaze ogikola nga buno bwonna bu closed babutaddemu ti producer alina okufuna sente omuwandiisi alina okufuna sente omwana eyakuba gita eyakuba trumpet alina okufuna sente naye as per now we own this music 100% unfortunately. Naye ngezaako okwogera n'abaana bano nti nze music wange mudistributinga ku DistroKid. Bw'oba ocreatinze account ku DistroKid kati abo abaana waliwo ekintu kye batamanyi ye abo for example abawandiika ngezaako okwogera nabo ne mbagamba munange music wange kubanga abaana bano saagala bakole ki bajje Sweden bagambe kwa music wange ali copyrighted in Sweden bajje Sweden bagambe nze nawandiika oluyimba teyansasula biki. So I usually talk to them nembagamba nti you know what I distribute my music ku DistroKid kola account bw'okola account ngamba nti omaze okukola account then nkuwe percentage bweti unfortunately tebakikola kubanga kati nga ye oyo omwana yawandiika ezo ennyimba yeetaaga kusasula $2 omwaka just 20
But omusedde no yeetaaga kusasula $2 okuholdinga account ku DistroKid omwaka. Kakati nze gwe tuteesa omwaka asasula $2 ye nga ye kubanga tagenda ku uploadingayo music, tagenda kukola ki. Kati kyekyo lwaki oba olina okusomesa abantu bano oba tebamanyi na ngeri tebakimanyi, naye bwengezaako okugamba abaana balabanga $2 esente nnyingi. Naye bw'oba owandiise nga ddala oli muwandiisi kubanga waliwo omuwala awo namulaba ku some radio station ng'awandiikidde abayimbi bangi ennyimba nnyingi ate nga nnungi, and I wonder omuwala yali yawandiika ennyimba doza nga ziringa 2 ate nga zonna hit wano mu Kampala, and I'm like ono omwana yali muwala ali awo, simujjukira bulungi erinnya lye, sinza naddijjukira ne bw'olyongera kati ennyimba nazo sizijjukira, naye nga yawandiika ennyimba nyingi nnyo nga hit, yawandiika ennyimba nyingi. So kati omwana oyo bw'aba nga akoze account for example ku DistroKid eyo distribution company distributing a music work, nateesa n'agamba Neil nakuwandiikira oluyimba bwe luti njagala 10% of that song. So nze bwe uploading oluyimba ne bambuuza do you own 100%, ngamba no, I own 80%, ono omwana bamuweko 20%. So esente zonna eziva mu streams online 20% DistroKid teziwanze, zisindika ku account ya mwana direct. Sente zonna eziba streaming platforms ezizo buli collectingako abamenti okufunako 20%. Oba oluyimba lulukoze obukadde 10 obwa Uganda alina okufuna 20%, which will be 20 million. Kati ate ezo sente tezijja obuntu bano nga obwavu just baba tebamanyi bumanyi. Yeah. Kakati ezo sente Jamal tezijja nti omulundi gumu, sente zijja kati guno omwaka luyinza okukola tugambe obukadde 10, omwaka ogujja ne lukola maybe obukadde 5 every year, ate ezimu zijja every month. Omuntu asobola okugaggawala ng'akozesezza nga singa tuba tufunye copyright law entuufu wano e Uganda, abannabitone basobola okugaggawala. Basobola bulungi nnyo, baproducer basobola okubeera nga basigadde relevant ne bw'aba alekedde okukola music ng'obulamu bwe butambula ng'afuna ssente ezo every month. Abazungu bwe batyo bafuna ssente. Kati waliwo n'ekirala Slick Stewart and Roger kye baakola nga baafunanga ennyimba ne baziwa abayimbi ne baziyimba naye ng'ennyimba zaabwe. Kati ekyo nakyo weekiri. Ate ekyo kibeera kitya? Anti kakati izi nnyimba babanga abawandiisi. Kati ennyimba za Slick Stewart and Roger waliwo luno oluyimba lwa Chameleon. Luyimba ki? Ne Shirwa atera nnyo kikola. Kati yo music abeera wa Shirwa. Bwe nga mukkiriziganyiza nti yonna Shirwa. Jangu kanzije. Ye n'ayimba nga ye just ye nannyini luyimba kubanga yakolako album namba. Nga ye. So n'akola ki? Ye nannyini luyimba naye mulina okuteesa n'omuyimbi maybe namuwaako obanga kisinziira 10%. Kitegeeza oluyimba olwo Shirwa yaluteeka ku Shirwa yaba aluvunaanyizibwako buli kimu. Kyekino ba Roger kye bakola oluyimba ne Chameleon luyimba ki? Oba luyimba ki? I don't remember. Because I love that song. So naye oluyimba si lwa Chameleon yadde ya ddoboozi lirimu lya oluyimba lwa Roger ne Stewart. Kubanga nze Shirwa zaakoze zonna za Shirwa. Era nange by the way Shirwa yangamba okukolako waliwo oluyimba lwe baakola lulungi nnyo muvubuka Munyarwanda yalukola. So nangamba it's okay, you can sing the song kubanga nali njagala nteekemu text ez'Oluswidi. Nangamba it's okay, osobola oduteekamu kubanga oluyimba luli open, buli muntu asobola odukozesa, but oluyimba lusigala lwa Shirwa. So the biggest percentage has to go to Shirwa. Ye yagamba nagaaniruka muweeyo 5%. Bwe kubanga ate oluyimba era nze nina oddukola ki oddu uploadinga ku gundi yange distribution company, but
the biggest percentage erina genda wooli si wange kubanga ye nannyini luyimba simanyi wa gye yalucreatingira biki naye alumpadde agambye jjamu zino lekamu zino. Big Brother Uganda kwebaza okungoberera Shiru Niru gwendi naye musajja muyimbi abesinga Sweden naye nga agezaako kutuyitira mu biti ekikwatagana ne corporate kamuze mututoleddako.